mwe ebyakalangwa tebinaggwa anti babadde yagoba ku ttaka n'abattira bazadde baabwe n'atta ab'eŋŋanda zaabwe nayonoona ennyumba zaabwe nayonoona obulime bwabwe bavuddeyo ne bwino olutagajjo olukakasa ensi nti ekyasanyudde abantu naffe ekyatusanyudde tebyabadde byakiyita mu lujja tebyabadde byalwala oba tekyabadde kinyumu wabula yabadde reality gaabadde mazima bajjeyo bwino ne balaga engeri Kalangwa gye yagenda ne basajja be abalaalo nga balina obukuumi bw'abasirikale ab'amagye ne bagenda ne balaba ekyalo ekyaliko abantu ne basonga busonzi okuyita wali okuyisa wali okuyita wali bo ne bajja ekiro nga Kalangwa yabakulembeddemu n'atemaatema abantu bonna abali ku kyalo ekyo n'abamalawo bwagenda okukya ku makya ng'ekyalo kyonna kizindiddwa abalaalo nga be balimu ng'abantu ababaddemu badduse abalala battiddwa mirambo giri mu kuziikibwa ne babeera replaced abalaalo abajja n'ente batamanyikiddwa wa gye yabajja ne batuula ku kifo ekyo kati agambye nti oluvannyuma lw'emyaka kuba yagedde ebbanga ddene emabega mu Kalangwa nga kakyali kaavu kalunkupe lukyolo naye babadde ku ttaka eryo paka olwaleero nga ne nannyini ettaka yeekweka bwekwesa okulaba nga teyattibwa bino bibuniikiriza amatu g'abantu katutandike bwe tuti obwedda abagamba mbu Kalangwa muzina wakiwulira kansubire story yengendo oba bukyambo wa story notendeetere buzibu edda ennyo nalina emyaka nga 9 emyaka 10 ekyalo ekyali kituliraanye kyasengulwako abantu naye mu ngeri ki waliwo emmotoka zajjanga ku kyalo ekyaffe kati nga obeera ku kyalo kyaffe kiri nga ku kasozi bwe bati obeera olengera kiri ekyalo ekyo kyendi obanyumiza kuba li bakiyita Nsiira kati nga abasajja bavanga mu mamotoka gaabwe ne bayimirirawo ku busozi ne basonga nga beerambuza nga balambula mugendo laba bazivuze zigwereddeyo zigenda ku ekyo ekyalo ffe nga tulowooza oba ebiseera bajjanga nga balambula ettaka nga tulowooza oba banoonya golodi oba banoonya byabugaga by'omu ttaka ng'ebyo baana mmwe tuba tuli awo lumu kiro twebase nga tusooka tuwulira amasasi nga gabalukabaluka emmanga kwekyo ekyalo amasasi gali olutalo enduulu emiranga omanyi abantu okudduka nga bava eyo Misinde okujja eno ku kyalo kyaffe oli najja ng'atiirika musaayi nga bamutemyetemi baakuba abantu amasasi abantu balubulamu obulamu ebisolo by'abantu byonna ennimiro z'abantu obudde bwagenda okukya nga nduulu yokka yeri ku kyalo baana mmwe ng'essaawa etu obudde bugenda okukya okutunula bwe bati eri ekibadde ekyalo nga matongo nyumba z'abantu zonna ziri ku ttaka ezibadde ensuku zonna ku ttaka ng'olengera mirambo gyante mirambo okitegeera nga baseebye I'm telling you guys ekintu ekyo kyabeerawo ne tumala ebbanga nga abantu abo basenga eno waffe kati omanye okutuuka nga enjala ezze nga ebyeno babiridde biweddeyo bambi beetaaga okufuna ak'okulya nga balina okugenda eri alinayo akakolo ka muwogo asime mu nnimiro ye eyali ennimiro ye baana mmwe nga abalaalo ne bamala bakukwatako todda nga bwe bakukwatako todda oba ng'ovaayo nga bakutemyeteme baana mmwe nga tuguma ng'abantu baguma batuuka bakkiriza ettaka lyagenda nannyini we eryettaka bali bamuyita Mukulwani Masengere yagobagobako agende mu mateeka afune obuyambi abantu be ku kitundu badde ku kitundu oba afune kale okuyambibwa mu kkooti omusajja yamugamba either ofa oba weesonyiwa ettaka lino era yayigganyizibwa nga takyabeera nowwe okitegeera paka bwe baatuuka ne bakkiriza ekyalo ne bakivaako ne tubivaako tutuno tukuze waliyo ne mama wange omuto yalaabirako ekyo ekyalo naye n'awaŋŋanguka omusajja banaye ebintu byabakuli justino tukuze tutuuse kati mbadde njogera ne maama leero tuli ku ssimu twogera
Mbadde mulaba ne ku video call, tubadde ku video call nga mbikira waliwo omukyala eyafa eyo bambi yalina mukwano gwange naye mukyala mukulu nga ngamba mbuno yafudde yafa mabega kaawo bamuziika ne mugamba nga kitalo bikina ngamba kitalo naye yafa ne Kalangwa konze Kalangwa yani nangamba olunaku Kalangwa ono omukyala lwe yafa ne Kalangwa lwe yafa konze Kalangwa ki nangamba Kalangwa w'ensiira kwe kyekyalo kiri konze ensiira ate wali y'abantu nangamba ensiira Kalangwa Saabatemu eyatemula mukama asonyiwa okozesa ekyo ekigambo kinsima tusate video sigenda giddamu naye bwatyo bwamuyise kubanga kyekyo kyekyaliwo otemula abantu nangamba oyo tomumanyi konze maama nimusaba nyinyonyole nangamba ebintu byonna teri atabimanyi ku masimu kuno bonna abantu babimanyi biki abantu bali eno basanyuka nimugamba gwenda bono gwe boogera ku TikTok ye musajja eyakulemberamu ebyo ebintu ebyali ensiira nangamba yoyo teri mulala nemugamba gwe ngamba kyakasigo ogamba nemubuuza omanyi bwafaanana nangamba bamundaze naye yakejja luli yali lutono yali mutono ye bebasajja nanzijukiza emotoka ezajjanga nga zirambuza nangamba yoyo yennyini abo abalambulanga yabalimu era yoyo anamweze nebinzigwako nindowooza abantu essanyu lye babadde nalyo ebintu byonna nebibaddewo nze nga ngamba wayibyeyowala naye omuntu eyakola abantu nga nange nzijukiramu oyo omusajja naye nga nali simanyi linnya lyenze byali byadda naye nerabira erinnya lye nga mbeerawo nengamba naffe oba eyakola ebintu ebyo kwekyekyalo oba abantu oba naffe tulifuna obwenkanya oba kiye oba abantu abo kale kubanga ekyo kintu kyatukosa ffenna kubanga naffe twalinangayo ennimiro nga tupangisayo nga bazadde baffe bapangisayo ne balimirayo bintu byaffe byonna ne bifiirayo kati nga mbeerawo ne ngamba oba naffe tulifuna obwenkanya kale nga mbeerawo ne mbirowooza kuva bino ebyo n'omusajja we byabaddewo kumbe naffe tuli bamu ku bafunye obwenkanya no maama yange agamba kino ettaka lyeyasuuza munne munne ani oli nanyini we ly'ettaka gwe bali bayita Masengere afudde amuleseewo afudde amulese baana mmwe byebyo ebiri ewaffe era bwe mulaba abantu abasanyuka wano eno naye ab'ewaffe gye bali mwe bali abamu ku abo ndoza obiwulidde nga tofunye bwino bingi badde byogerwa n'abaana bakalanga bagamba bannange taata waffe esimutemu wololo mufuseka busesi kati ofunye first hand information okuva ku victim okuva kwoyo gwe kyatuusibwako kati tebikyali bya lugambo wulira ate bino nno gatuge Kayunga kakati abantu b'e Kayunga muli baddembe okukozesa ettaka lyammwe okulirimirako nga we mwagala kumakya mutuntu n'olweggulo n'ekiro ffe tubaddewo ng'abajulizi nga kibba ttaka tumulaba nga ggwerayo kati tobaamu kutya kwonna luli obadde ogamba wenna alima nansanga nandaba n'ategeera nti nze nanyina wano nanwanyisa ebyo biweddewo kyemwali mwayagaliza embazzi kibuyaga yasudde ate Katonda gwe mubadde musinza essaala zonna ze mubadde musaba yazizzeemu era twongera obbajjukiza nti wabeerawo ow'obuyinza obulala ng'ayagala kwefaananyirizaamu Kalangwa mututemyangako ng'obudde bukyali iffe tetulwanyisa mmundu iffe tetukozesa buyinza wabula ffe tusaba Katonda atudde waggulu tujja kusiibamu ekyo ate era tusabe naye amutukolereko amulage ekkubo nga we yaliraze ono kubanga oyo atudde waggulu ffe tuli bitonde bye ate ffe tuli mibiri gye atuulamu ffe kaakati buli ekiyigganya abantu be akijjawo kaakati muli baddembe okukozesa ettaka lyammwe nga we mwagala nga tekuli kweraliikirira ndowooza owulira biri Kayunga abadde boogera bingi
kalangwa musajja muwayira wolulu kino kiri anoza mufunye ekifaananyi ekituufu mufunye okusiima okutuufu era engeri kalangwa gye yafuddemu ekyalina ebibuuzo bingi abafamire beebuuza n'abantu beebuuza naye kyabadde ki ekituufu ekyo waliwo abagamba mbu yandiba nga lyabadde eddogo mbu yandiba yabadde entuuko y'embu zandiba zabadde salambu yandiba byabadde ebikolimo bingi naye sabawulire wano ebigambo bino nkulayirira kyeyo kyasisizaawo nalibo kalangu nkulayirira kyeyo kyasisizaawo nalibo kalangu teyafiiriddewo naye ebintu byesibyibwa ebiti accident agifunye emmotoka ekubye emmotoka emala okuba bamutemyemu omwana n'amuteeka ku booda ekyo kyokka ku booda nakyo kyewuunyisa n'amutwala mu kalwaliro wakeekayo nga bwamutuusaayo ate ne bagaa tebajja musobola ekyo kyokka kyewuunyisa tebajja musobola nakyo kyewuunyisa okumusobola kutya wasoma ki ani yateeka abatasobola awo we bali confused generation bwe batasobodde ne bamuteeka mu ambulance neefa ambulance negaana ne bateekamu ne bakola batya ambulance kati abaana ba ambulance obutalowooza nti bali mu lukwe lw'onokufa ne bagezaako okuyiiya endala bayiiye endala ku bwangu ate gye bayiiza ate bagituusde bagitadde ku mafuta ekiwuma ne kifa ekyamafuta ani confused generation olwalira mu confusion efaanagana bwetyo kaba kaweddemu kuno omulembe olagayo okugulu okulwadde dokita n'amala okunywamu n'atemako okulamu ogenda okudda engulu omugaa kuno kwe kwabaddeko kansa watemyeko kuno n'agaanako kalikuveeko kati ate bakulekeko kwa kansa confused generation ebintu bigenda kubatabukako olwaleero mwabaze mu night prayer muyina omukisa tinjagala kubataasa mu kavuyo akavuyo nze njagala mbalengerere nga bwe mmala obbalabula nenzirayo neneerwanako nensigala nga nyimiridde ebisigadde nsigala nkulaba bulabi konze wuuyo wuuli ndozowulira oyo ye kalangu waliwo ebintu ebikusika ebyabadde emabega mu kugenda kwe naye ng'abantu bangi basanyufu olw'okugenda kwa kalangwa olw'ebikolero byabadde akola mbu mukama bujja kukya ng'era bw'olaba kati akawungeezi kabe bwe kati ng'enjuba egolooba nga bw'ogiraba batugambe nti ababadde babatemula ababadde babatwalako ebyammwe nga bakozesa amaanyi amangi ababadde bamanyi nti Uganda yafuuka kya busika kyabwe they are no more. These people are a true representation of the devil. Olidde ebyo bibadde nga bigambo bye nti okuwaaba wano okumpi biwedde muwabe wa Katonda zitamuna kimusobola kunkola ndi w'amaanyi ndi wa ttabu okuwangaala kuno kitalo